amalwaliro agasalamu abantu abafu nga tebasoose na kufuna lukusa kuva mu famire ne babasalamu ekisooka sente ezo ezivaamu ziddawa ekyokubiri ekyokubijjamu kyo kyetaagisa tandise nonabo nsaba tukikole mangu nsaba andabirako dakika 3 embeera eri mu ggwanga ffenna twali tugikubaganyizaako ebirowoozo ku y'okutunda ebyobugagga oba paati z'obulamu bw'abantu oba ku mubiri gw'abantu naye bino ebigenda mu maaso zino ennaku amazima tubitaddemu nnyo akajanja omuntu eyasoma emyaka 5 ng'asoma bwa dokita tasobola kukwata kambe n'asala mulwadde yenna nga gwe baamuleese ngo gwoyinza okuyita amubeerako muleke waliwo gwe bakusaba nga next of kin yalina osayininga nti oli alongoosebwe oba akole ki kati basobola kusala muntu nga next of kin tamanyi naye oluusi obwagazi bwe tuba tulina eri abantu n'akajanja n'excitement ereeta obuzibu nze nali ndwazizaako ate nali nfiiriddwako oba nali nfiiriddwako owange teri musawo asobola kuwa mulambo fiiki nga sigwa badde next of kin teri musawo asobola kugamba nti ntwala muntu ono mu theatre nga tamaze kuwa lupapula lwolina sayiningako kati omulwadde ne baba nga bamuleese nga tugeze abadde amaze okukutuka abamugiddeko kitegeeza baba bavunaanyizibwa tugeze bamuleese nga tannakutuka mujjuza empapula ne muteekako next of kin bwabeerawo ekigenda omukolebwako next of kin abuuzibwa n'asayininga buli kaseera next of kin ono balina omukobera ne bekuba kusasula yalina okusasula ne bekuba tugeze kujjayo mayiti yalina ogisayininga ofuluma okuva mu ggwanika kakati mulimu ebintu ebimu fe abantu nga mbadde nfiiriddwa mu gunywanyi wange Kagame sinze next of kin nenjagala ntwala obuvunaanyizibwa bwa next of kin be baŋŋamba nti ndedda siggwa fiiki nze nenkola lutalo awo wetubulira so okkaanya n'abasawo nti teri musawo asobola kukola nsobi eyo saagala kukitwala nti 10 ku 10 naye omuntu eyagenda mu ssomero n'asoma emyaka tugeze okuva mu nasale mpaka mu P7 tubalewo emyaka 10 n'ava mu senior 1 mpaka mu 6 emyaka 6 gy'emyaka 16 n'agenda osoma bwa dokita emyaka 5 tumubale emyaka 20 oba mugumu ng'asoma kubeera professor tomusuubira kukwata kambe mu bya kidega nti agenda kusala tebakulimba onziko gamotyo nvumirira enneeyisa yaffe abatali basawo kyetukuttemu abasawo wabula nvumirira abo abasawo abaasoma okujjanjaba nga bavudde ku buvunaanyizibwa obw'okuyitibwa kuba ekyamazima obusawo si mulimu kuyitibwa bulinga busomesa naye abo bavudde ku mulamu ogwo ne baagala bakole bizinesi nga bakozesa ebitundu by'obulamu bw'abantu mbavumirira era nsaba mukyeddeko naye nsaba akakiiko akavunaanyizibwa ku basawo ketegereza ensonga eyo neyanziza Honorable Kagame so embeera y'okutwala ebyomunda by'omufu mu basawo mu mbeera ey'olukujjukujju tukinogedde tukyeddagala ekisooka sirina bukakafu bulaga nti waliwo amalwaliro agakikola kubanga mbadde nga ntera biraba ku social media ku baana abafu abagenda mu bawalabu nga bagamba bamugjamu ensigo bamugjamu ki nga tubiraba bulabi naye nga gye tubiwulira kakati wano mu Buganda oba mu Uganda wano sikirinaako bukakafu nti waliwo eddwaliro nga bw'ogendayo banga oli mulwadde oba bwe batwalayo abalwadde nti bakomawo nga tebalina bitundu byabwe nakiwulirako siri ku mulwadde ndi ku mufu ono afudde ono zigwe ndiko nti gwe basala ne babimugjamu kakati omulwadde okuddako emabega waliwo n'omulwadde yakubako eddwaliro lya gundi lya Odi Kampala nti bamugjamu ensigo oba wabirabako kakati ku bino ebyabafu mpulira bw'omuntu bw'afuna accident oyanti aba fresh aba afudde bw'asookera mu ddwaliro
lirinamu ebintu byebimukola ki byebimujjamu ekyamazima nkiwulira buwulizi ndesi kirinaako bukakafu kubanga sira kwagala nnyo kwogera kintu kyesirinaako bukakafu naye mpulira bulizi nti omuntu bw'afuna accident kyolaba babaddusizaawo mu malwaliro wadde yafudde dda mbu babeeko kye bamujjamu kati okuba siri mutendeke mu bya busawo siyinza ekyamazima kugamba nti bajjamu ki era naye goyinza okugamba nti bajjamu mutima bajjamu nsigo bajjamu ki naye simanyi mu ddwaliro omuntu bw'afuna accident simanyi kye bajjamu ebaba bijjamu kiba kikola kituufu kakati omuntu talina kufana bintu bye eyo nkola ya kisawo kyetaaga musawo edondoozo ojja tufunira kubanga bwe bibanga bikyase ne muleeta emiramu anga gino ne tugiteeka mu bantu batandika era kati kino ekya alien skin okukola olutalo ku ddwaliro kirina kye kyazibudde banga ekirungi gavumenti eraba era twagala okwebaza nti yateekawo eddembe lino erya kamera nga zino n'amawulire ti olumu bye twogera oba abantu wabaawo ekintu kyonna kisisimula gavumenti kati bajja tandika okulondoola okulaba nti ddala ebitundu bino ebijjibwa mu bantu nga bafu bitwalibwawa era kijja kuwaliriza n'ab'ebyobulamu okujja okunnyonnyola abantu nti ebitundu ebijjibwa mu muntu omufu bikola kino na kino okiwulira so tumanyi nti abalabi ba fake media nga ye tumanyi nti n'aba gavumenti kwebali tuoba oli awo mu bbanga ttono nnyo tujja kudda n'amawulire amatuufu nzikiriza kano nkasabe nsaba abantu bonna abagenda mu malwaliro naddala abagenda okulongoosebwa mu ndwadde ez'enjawulo ku bibumba ku mitima n'ebiwoowoolo oba ne paati organize ez'omunda tokkiriza kulongoosa nga woosoose okugenda okukebera we bakugambidde okulongoosa gendako mu malwaliro agasukka mu abiri bakakase nti ddala kye bazudde wano newali kye bazudde newali kye bazudde twagale nnyo obulamu bwaffe twagale nnyo obulamu bwaffe okusinga abasawo twagale nnyo obulamu bwaffe okusinga abo abagenda otukolako bw'ogendako mu malwaliro ag'enjawulo kikuyamba okwetegereza fiika asobola okuba ng'azudde nti ensigo zo nnamu nnyo Kagame n'azuula nti ndwadde oba Kagame nga yasosozuula nti ndwadde gwe n'ozuula nti nnamu kikuyamba okwekuuma ng'oli mulamu naye bw'onooyagala okugenda ogenze mu ddwaliro likebedde bakulongoosezza ojja kufuna obuzibu oli abenga nakigenderwa kyakutwala nsigo kuba mulamu ogubaddewo ate tusobole okubeera nti tukuyitako onalibutwa njagala tudde ku nsonga ya retired Dr. Kano Kizza Besigye atugenda sembyayo abasibe banno Dr. Kizza Besigye agenze Kenya bamugyeyo kubanga story engeri gyenyumizibwamu wenna tunudde omukyala we Byanyima byayogera ne Martha Karua kyayogera nga bonna balaga nti bonna balina statement kumpi zezemu engeri gye yagenda ku hotel Sima Riverside biki ne bamuwambira eyo paka kumuzza Uganda amawulire amatuufu tusooka gajja ku mukyala we Byanyima ng'atadde ku accident mukyala wange bamuwambye omwami wange bamuwambye ali mu ggwanga Uganda twaga tunuulire enkolagana y'amawanga ku mawanga kati omuntu ajasobola kufuna obuda mu mawanga malala nti yonna basobola okujjayo ye Dr. Kizza Besigye emmundu yafuluma nazo kugamba byonna ebijjaga tusooke tubitunuulire twandize nonabotwa waliko munna Dr. Kizza Besigye owoku Lusegere era tulina ne video ng'oli mabega yayogera ekyamazima bino ebiriwo mu ggwanga Uganda tetuwagala kukulembeza bukyayi oba bwagazi eyo Dr. Besigye netwagala okukulembeza omulamu omukulu ogw'eggwanga lyaffe Uganda ne bannayuganda twawule ensonga ku bantu oba ku muntu tutunuulire ekijusi omuntu baba yava mu ggwanga Uganda n'agenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'akeberebwa n'alinnya ennyonyi n'agenda e Kenya n'afuluma n'akeberebwa kati njagala kubuuza abakozi be ku kisaawe Entebbe bawa Dr. Kano Kizza Besigye emmundu gye yagenda nayo oba aba pilot oba
abakozi b'okukisaawe ky'ennyonyi e Kenya be baawa Dr. Besigye emmundu oba abaaloogi e Kenya be baawa Dr. Kanokiza Besigye emmundu. Owulirako Katambi ng'asaba emmundu? Nze ng'amanyi Dr. Besigye nakawulira kaalimu muzungu ng'asaba emmundu n'ennyonyi era n'agamba nti ennyonyi emuwanuleyo yasaba bakayita ka drone. Naye nze Dr. Besigye gwe mmanyi tasobola kukola ekyo. Kirwa Ekyo kyennyini. Kuba eri teyali ssimu senti bayikubira amasimu. Nja kusaba gavumenti ku kintu kiri ky'owulira bakireese mu mbeera nga bali mu ruumu kubanga eddoboozi lyoli we liva n'erya Dr. Besigye. Muganda wange Dr. Besigye nga tetukulembeza bukyayi si muntu wa bulijjo nga ffe oba nga gwe tasobola kukola ekyo. Ate kati kankubulire nako waliwo ebyuma ebisobola okweyambisibwa tugeze mu kkooti okuzuula amaloboozi ago soosi yaago okumanya oba AI oba si AI. kati tetunula nayo wabula tudde ku nsonga eno. Omuntu agenze Kenya nga wamuwadde passport n'omukkiriza okujja mu nsi yo n'omuwamba ali mu kategule ye yavuganya ku bwa president n'okuwangula n'awangula. Omuntu abadde leader of opposition okumala emyaka 20. William Ruto akimanyi bulungi nti Dr. Besigye y'omu ku bannabyabufuzi b'e Uganda ab'enkizo. Oba omwagala oba tukola ki? Tuli mu East Africa omukago ogwo gutukkiriza okwetaayaaya oba okutaayayiza mu nsi zino eza East Africa. Kyannako okubeera ng'emabega kaawo waliwo abavubuka era ab'ekatonga abakwatibwa e Kenya. Bali bameka 36. Ng'era pulezidenti w'e Kenya ye William Ruto. Ne tunajjukira mu kisanja ekiwedde Kenya ekya Uhuru Kenyatta waliyo abantu abaatulugujizibwa e Uganda abagenda e Kenya okwoleka obutale bumativu bwabwe. Ne kiyisa bubi President Museveni n'abali mu gavumenti ye Uganda. Be bamala okuwangula ne William Ruto akagorogosi ka President Museveni n'ayagala basseewo enkolagana ey'amaanyi okubeera nga Kenya tekyalina ggwanga lyetongodde ndiraba nga district emu mu Uganda oba constituency nga member wa parliament agikulembera. Yes, Dr. William Ruto. Kuba ensi erina president gwe tubadde tumanyi nti ye William Ruto twali badde tusobola okusigaza diplomacy nga senga kale tukkirize Dr. Besigye yalina emmundu Kenya yali emukwata nemusimba mu kkooti ya Kenya nemuvunaana okutaataaganya ebyokwerinda bya Kenya. Naye ate kijja kitya nga bannayuganda baava e Uganda ne bakwata Dr. Besigye Kenya ne bamuwamba ne bamuzza ne bamuteeka mu bifo ebitamanyiddwa ne tumuweekanga ng'ali mu kkooti y'amagye. Kati Kenya tekyali nsi. Ekirala kyenjagala okuyita wano okuzuula East Africa yatandika ddi okubeera ng'omuntu bw'aba avudde mu ggwanga eribo genda mu ddala bamuwamba buwambi tasobola kuba na ddemberi. Kitegeeza nti kino bekituuka ku Dr. Besigye eyalwana n'omusajja n'amuyambako okuwamba nabo n'abawamba abamuyambako. Kitegeeza nti ate ffe tuli bubi nnyo. Akaseera awo we tulaga ogenda kuba bw'ova wano n'ogenda e Kenya bakuzza n'amagulu bagatemyeko kubanga kino ekikolwa kibi nnyo nnyo kyonoona demokrasiya abadde azimbiddwa e Kenya kyonoona diplomacy kyonoona n'akatiibwa oba kafansonyi akabaddewo nti omuntu asobola okudduka e Uganda olw'ebyobufuzi n'ayita e Kenya ne yeeyongerayo. Kino kikulaga nti twafuna akagologoosi akamwami Museveni nga ke kakola e Kenya era testi kagiyita bulungi oluvannyuma lw'omutabani w'omukulu ga nti ajja gikubira essaawa 24. Ebirenge egudde walina eyanziza testi bagiyita bulungi ne tuvumirira enkola eyo ey'obutagondera amateeka. Kiwamba bantu mwongedde okumuwolesa nga gavumenti empamba gimwambamu Dr. Besigye n'enkolagana ya President Museveni ne William Ruto ndoza tulaga nti y'amaanyi nnyo. Walaba asobola owaayo omuntu ali mu eyo ensi kitegeeza munnayuganda akyasobola kuddukira Kenya. Ate lwaki abadduka nga kyekikuddusa okuva mu Uganda ogende Kenya? President Museveni taddukanga okuva mu Uganda anti awo kaali kasambattuko akaaliwo nga bamunoonya bubi nnyo kubanga amini
gavumenti ezo ez'abalutwa Amini Obote kubanga Museveni yatandika okulwanyisa abafuzi abo ng'akyali muto. So tebamwagala ne batandika omuyiga naye tebamukwata. Era yekka yalwana n'alwana olutalo ng'alwanyisa gavumenti zonna ezaaliko naye nga takwatiddwa nga bano Babesigye. Okiwulira. Kakati eyo statement gy'okoze ani yali adduse mu Uganda ggwanga Uganda lirimu butabango lirimu ki Besigye baali bamunoonya alyoka adduke nga gundi bakankwasa bayani kakwenza Dr. Besigye ogenda e Kenya kale katugambe yayita dduse mwe mukimirayo ki kakati tewaliiwo agenda kukwata bukulembeze ng'ayise Museveni gye yayita kubanga Museveni esaabalwanyi esaabayeekera ye buli kimu yesaba seketerezi ba gavumenti eri muyinza kwa ebyo byonna yabikola era ye mu kubikola yakozesanga yakola buli kibi kyonna era n'akimaliriza teri ajja kuddamu kuyeekera teri ajja kuddamu kusinzira amawanga malala alumba atabangule kubanga ye bwe yakola n'aseketera gavumenti nezaali mu buyinza n'agendanga mu mawanga ageetoolodde Uganda n'agenda Tanzania n'afuna obuyambi n'agenda mwezi ensi nga gyakolera ddiru najja n'akola ki n'akomawo wano kati teriiyo mukulembeze agenda mujjaku nga yaasuubira nti ajja genda apulaningira Kenya ti oba apulaningira e Rwanda oba agende Somalia tekisoboka mu bimu ku bitongole ebitwala ssente zaffe tulina ekitongole ekiketta amawanga ageetoolodde Uganda ekya ESO omwo gavumenti eteekamu ssente mpitirivu okulaba nti teri munnayuganda n'omu ava mu Uganda n'agenda mu Kenya n'ajja n'akomawo ng'agitabangudde okiwulira ssebo Pan-Africanism enkolagana yaffe ey'amawanga agatwetoolodde tuginywezezza nnyo nga tuyitamu ogwo omukwano gwe tuzimbye tokyayinza genda Kenya n'osinzire mbu okomewo ng'otabangula tokyayinza genda Somalia tokyasobola genda Congo kubanga tuli mu mukago ogw'okulaba ng'ensi zaffe zino tuzinyweza mu bya security emirembe mu byenkulaakulana n'ebirala kakati Besigye ako yabala kafu Besigye otandika okuguluminga abaana b'FDC bo batwale Kenya mu bagenze kusoma naawe otandika ogenda mbu Masa Kaluwa mbu akuyisa olunkinga akatabo eso ebeekulaba kubanga basasulwa era tebayinza kukkiriza kino eky'emmundu osobola okuyita ku booda n'oyita ku airport naki tetumanyi Besigye bwe yatambula bwe yatuuka e Kenya yasisinkana baani bayinza emmundu nga baagimuwera mu kkubo okiwulira ssebo naye nga Besigye ogwo muzannyo kubanga Besigye nze manyika alina emirimu ebiri professional ye y'obusawo simanyi gye yajjanjabiranga naye yatuyambako mu COVID okutulagira engeri gye tuyinza okulwanyisamu kaakati ati ne mu nsiko simanyi n'agakaani Dr. Besigye dokita omukuukuutivu era amanyi kyakola yali dokita omukugu mu Agakaani Kenya Dr. Besigye yayambye gwe okubeera wano ng'obalaata kuba ye yajjanjabanga mukamaawo mbadde ndeeta professionals ebbiri nti ng'ogyeko ey'amagye bwe yali musajja mulwanyi ey'obusawo badde mbadde sifunanga information nti yali ajjanjabiddeko bw'ati kati omulimu omulala gw'alina omukugu mu magye eby'obugagga byebyo by'okumusiba kubanga yava mu magye yeyeke yali munnamagye atabba n'aweereza mu gavumenti yaffe y'NRM nga talina nziro yonna ya bubbi ebyobugagga byonna byalina yiika gyatuddeko eriko ne faamu mu kibuga amawoteeri n'ezaakeedi aziggyemu oyo Katemba wakumukwata naye bagamba alina ne nnyumba bakolola mugagga nnyo yagaana ogisulamu ati gambye mugagga naye nga ssente azigyewa mwoyo Katemba w'okumukwata kubanga ye yekka mu Uganda akyakwatiddwa emirundi egisoba mu 5 sida mu Uganda mu nsi yonna yakyasinza okukwatiddwa kaakati essaawa lwaleero anoonya bwafuna amaanyi agakomyawo bano batwa kati njagala mbuuze mu buyinza mu opposition waba anoonya gyafuna amaanyi mwe lwaki mumukwata mumuleke kwaye mumukwata ate mumuteeka mu mawulire ati kaakati tetusobola kumukkiriza genda Kenya asinkane bamasa Kaluwa ne baani akomewo atabanguke tuba tulina omuyoola netumukuba mu kkomera kati mu kumuyoola omukuba mu kkomera afuna amaanyi g'abantu okiwulira kubanga mwajje ssente mu magye teyajjamu ssente kuba teyabba naye mu by'obufuzi bino ebyokumukwatakwata abantu ne bamusaasira ne bagamba nti agenda kujjako Museveni era yabaze 2 kuba akomawo bano bamukomyawo nga kandidate wa ono tamuwagira ng'ekibiina nga PF oba biki PFF okiwulira ssebo kaakati okukwatibwa kwa Besigye ye yennyini kubanga yekomeramu ajja ssente
abadde alaba nga zimukendeddeko bano banasaananda amafaali bazimulyako nakakanziremu mpange kangende Kenya banjole beereko mu kooti bagenda muta akomewo ye bwanisa omwaka ogujja ng'ekibiina ky'ebyobufuzi yeesimbewo era olabe nga abaka ba paalamenti bangi bawangudde ng'alya ssente za paalamenti z'abaka ba paalamenti. obadde okulinga kyenjagala omutegeeza nti bino binadde ntandika nakugaye si kyabwagazi oba si kyabukyayo eri Dr. Besigye. Dr. Besigye mukkirizaamu ng'omukulembeze naye simuwagira kubikolebwa byonna. Nze olunaku lwe baayimira ne bagamba nti bajjewo FDC lwe namanya nti abo tebagwana kugobererwa beetaga ku sabbali naye olw'okuba ni munnayuganda alina okufuna eddembe lye olya okwetaaya. Honorable Kagame njagala onzike na kano ne wano senga omunnakenya adduka Kenya naddukira wano kunoonya obudamu gavumenti ya wano emukwata bukwasi bukwaku neemuzzaayo addusa alina misango kubanga tulina abannakenya era kiddusa abantu ababa bamunoonya. No, Besigye yali tadduse. Besigye bwe yava wano n'agenda Kenya kiteeberezebwa okuba nti ebintu bye yali agenza okukolayo tebyali mu mateeka. Nere tulinayo bannakenya basobola Uganda, tetulina bannayuganda basobola Kenya. Naye bw'onozza omusango wano mwene enkola ya Pan-Africanism gye tulimu bw'onookola omusango n'odduka wano nti ogende Kenya bajja kukukwata bakukomyewo wano nga bwe tulaba abanyarwanda baakwatibwa nga ne baddizibwayo e Rwanda. Neyanzege Honorable Kagame kansooka empumulemuko ate nkomyewo tunzike ensonga eyo tumalirize n'ensonga y'abasibe kanzije. Enefik Media. Neyanziza akyaliko kola kyamannyo ddala. Tusookedde ku nsonga y'amalwaliro ne tudda ku nsonga ya retired Dr. Kano Kiza Besigye. Dr. Besigye akyalina essuubi eridda ku bukulembeze bw'eggwanga oba ekirowoozo kye kiri kyaliko eky'okuyita mu bwengula kyakyaliko. Kati kanyambe bannayuganda ate mbategeeze kyemmanyi ak'omuntu si kante wentandikira. Dr. Besigye ku bigambo bye baaba tabiiridde talina ssuubi liddamu vuganya. Ekyokubiri Dr. Besigye y'omu ku bannayuganda abatono abakkiriza nti akatu kasobola kujjako General Museveni. Naye Dr. Besigye amanyi Yoweri Kaguta Museveni n'obusobozi bwe ku mmundu. Tasobola kukwata mmundu kumulumba tasobola. Yensonga lwaki abantu bangi bamusabye mmundu neneyo ansa tagiddamu kubanga ffe abambadde ku lwesegere ekintu kyasinga okuwa ekitiibwa ku General Museveni byakwerinda. Akimanyi tosobola lumba General Museveni na mmundu n'omuwangula era agenda mujja katya ye kululwe agamba twalyekunze ne tweyiwa ku nguudo gavumenti n'ezitoowerera oba oli awo n'abasobola okutuyambako ne batuyambako nga tulina we tutandikidde. Naye omuntu alowooza nti bagenda leeta Dr. Besigye mu PFF alimba basobola leeta abantu babiri asooka ye mukyala we era akakodyo kano konna ke bali mu kubala mukyala y'ayinza okujja ku bwa pulezidenti owa Dr. Besigye. Be baba tebamuleese bagenda kukola handshake ne Nuupu befuule abawagire ennyo Nuupu ne Nuupu ebawagire mu bifo ebyenjawulo. Neyanziza Honorable Kagame njaga tunzike ensonga Dr. Kiza Besigye mukyamutya kubanga kati Dr. Besigye nga iringa mpologoma nkadde Pologoma nkadde nesebo ogigwikiriza obubye bwekuluma eteekera kuki kulunnya. Kakati Besigye tukyamutya naye kugambye Besigye mu nkola ye professionals z'abadde alina abadde tafunyeemu sente azijje mu byabufuzi. Kakati alabye nga waliwo omusimbi ogwolekedde omwaka ogujja naga nteekeddwa okubako kenkola banteeke mu kkomera era gyagenda ova mu kkomera Besigye oyo ne mukazi we n'ekibiina ekyo ekyekatonga kirukwavu n'abalala nga bafunye abantu okiwulya ssebo kubanga era buli we badde bayita ne bagamba nti Besigye bamutulugunya nnyo eddembe tewali biki omusajja katumuwagire ukakana nga abwangudde disitulikiti ez'enjawulo nga bakansala balyanga bammeeya balyanga n'abaka ba paalamenti. Jjukira abaka paalamenti bwe babangula ab'ekibiina sente ziba ziyingira mu nsawo abateekamu yabayingiza
ngenda bwe ekyokulabirako jema erina omubaka palamenti omu naye senate baziri abajema era wulire waliyo ekiriyo balwana CP ali Ken Charles ngaliyo mu parliament ninge ekibiina era kifuna sente so bino ebyokwekwata mu Besigye kugenda Kenya kumukwala na mundu ye biba bimuyamba kuba ye capital aleeta sente mu nsawo ye